njagadde okwanjula proudly nga member wa National Unity Platform. Yes sebo. Ngende maaso. General Muhoozi Kayine Rugaba. Nokera bukezi kumachanga bwoli oba mukawungezi kiki ekibadde nti president akoze eki? Akyusi. Ndi member wa National Unity Platform. Legally era bobo njanjudde nga omubaka wa National Unity Platform, omuwagizi wa MK Movement. Olwane yanziza nnyo mukulu kungu. Njagala okusookera ddala okusiima management ya Radio 4 olw'okutuwa akakisa kano ku lunaku nga luno, olunaku olw'ettendo, olunaku lwe tukeeredde mu masanyu, olunaku lwe tukeeredde mu kukola history oba okuggulawo essuula empya mu byobufuzi bwa eggwanga lyattu Uganda. Nze Lwanga Jime gwe baakazaako embwa y'okukyalo, ndi mubaka wa Parliament akiikirira abantu banjero municipality. Bakuyita mbwa ya kukyalo. Anti munayo musajja Omuganda agamba nti embwa bwekuluma yo ina wogiropa naye ekibebo kikuluma toyina kyokola ki? Yokiropa. Saabenjeru baasalawo balonde embwa y'okukyalo gye balina we banaasanga. Tukwandiza hono. Sanyuse nnyo okubeera wano era njagala okuyozaayoza mukwano gwange era president w'abaagalwa, president w'abangi General Muhoozi Kayine Rugaba olwa step eno gyatuuseeko olunaku olwaleero n'atuteerawo ekisinde kye tugenda okuyitamu okulaba nti twetwalira obukulembeze bw'eggwanga lino n'okwongera ebigendererwa byaffe ebya generation yaffe mu maaso n'olwa Uganda ennungi okugyagaliza ebirungi byonna. Ndi musiimu nnyo olunaku olwaleero. Abale nnyo. Ddoboozi lya Honorable Jimmy Lwanga ava enjeru rather ava enjeru baka wa Parliament mu kitundu ekyo. Honorable brother Mwami Cosmas Byaruhanga ssentebe wa LC y'okutaano Masini District tamusa kubatuuliza mu Luganda ne mu Lunyoro. Nyeyanzege mutesitesi wa programu yaffe Omwami Adam nze nja kukyusaamuko ku lulimi katonotono naye ffenna tuli bana Uganda. Angiriza gutamba, angiriza nkya nungi, singa mwijukuru wa Kabalega. That's how we honor our king back home in Bunyoro in Masindi. Kantwalo mukisa gunu okutangira abahuliriza baitu abali ha Radio 4 Kampala nabali ha Radio 7 owaitu Bunyoro nti mwirirweho muta. Kando obo kiro kya leero kinu kiro kikuru muno byafaayo kirikire kikwijja kwijukwaga ebiro byokwezi musanju okwezi kwa kabiri mwaka gwa 2024 nambala bayiroho empinduka hinduka mu MK Movement kufoka Patriotic League of Uganda. Tukwijja ku bantu basobora kiki twizire tutakwika hano kandi tubayireyo bantu baingi abakuru ba chairman bona mu Uganda babayireyo ba MPs babayireyo nkoko mutekaniza bagambire kandi icho nkabunyoro tutukwetaaga bundagana ije bintu tutandika kusigalira enyuma tuenda buhondera this time tukwende kintu ekiyaka kutuleka enyuma tukwenda tube maiso turubatire hamu nkoko ebintu bikugenda nkoko tukujja ku bantu basobora entanda yaitu nkubasaba muhulirize kurunge mwebale muno okutuliriza. Well, Honorable Lwanga, bagala kutandika nawe. The last time I checked wali ku ticket ya National Unity Platform, in fact irajo ulikone mu Parliament. Kuliro wana General MK Lwaji wava mu NUP. Akusokera ddala ndi mubaka wa National Unity Platform naye endowooza yange eyinza okuba ekyukako ne ideology yewange gyenva. Manyi mu kisaawe eky'ebyobufuzi buli omu aguza abana Uganda endowooza ye naki kyateekera ki eggwanga lyattu Uganda. Bwe nasisinkana General Muhoozi gwe nkuze nga neegomba okumusisinkana era n'okuwulirako ebimuvaamu kuba njagala tukkiriziganye mukulu kungu n'abatuwuliriza nti kintu kya bulabe nnyo okwogera ebyensimattu ku muntu gw'otamanyi, ku muntu gw'otasisinkanangako. Bigambo bingi byogeddwa ku General Muhoozi Kayine Rugaba naye nga byogerebwa abantu bensuubira nti tebaagaliza Uganda kirungi, nga byogerebwa abantu abamulinako obukyayi bwe tutamanyi gye busibuka, nga byogerebwa abantu abatamulabangako. Bwe nasisinkana General Muhoozi
nampa ideology ye nakikyasuubira okukolera Uganda nakikyayagaliza Uganda. I picked a lot of interest. Nti weguba mupiira tiimu eve wange mu kitundu kyange gwesamba tegunnyumira naye ate neighbor yagusamba nasussa nga sirina kyakukola nina kumuwagira buwagizi olwa ideology ye yakola ki gye yampa. So ndi mubaka wa NUP akiikira abantu banjero municipality naye akkiririza ddala n'amaanyi mu ideology ya General Muhoozi Kainerugaba eri eggwanga Uganda. Well, kino tekicontradictinga nebyokkiririzaamu Honorable Jimmy Lwanga, because bw'obanga olina ticket ya NUP ate nga owagira munnamagye ate mutabani w'omukulembeze w'eggwanga, ekibiina kyo kimanyiiko bino? Mukulu kungu bwe tujja mu general election ne tusaba Abannayuganda obululu, tusaba Abannayuganda bonna from various political doctrines. Nze wange enjeru gyenva nina abantu ba NRM, nina aba FDC, nina aba NUP, nina saawa eno kati majority ndowooza nina ba PLU eronkyingidde olwaleero oba MK movement. Munjeru abantu abasingayo ba PLU kati wenjogerera. Abantu bano bonna bampa akalulu kaabwe kujja bakiikiriranga mu baka parliament. So si banuupu bokka nti be bannonda. Abantu fenga abenjeru tuyina ebizibu bingi ne Buyiko district okutwaliza awamu bye tuyina okukolako ng'Abannayuganda. Nti bwe tulondebwa ng'abakulembeze, we cease to be owned by our political parties ne tufuuka ba national leaders. Ne tuba nti tuyina okuweereza abantu bonna irrespective of their political affiliations, religious affiliations ne ethnicity. So when natuuka mu parliament abantu benjeru bantuma kubawa services. Era nali omu ku bantu abakkiriza nti President Yoweri Kaguta Museveni yatuwangula akalulu era is the head of the executive. Omanyi kibi nnyo okulivinga in denial. Kuba oyinza okumbooza nti ate betuwulira nga beeyita ba president. Ekyo si kibi, buli omu abeera n'endowooza ye. Naye nze nga national leader nga sekanolya w'abantu b'enjeru gwe baga ntya munnaffe gwe genda gw'anaatubuuliranga ebifa mu kibuga nina kubabuulira mazima. So si bye baagala kukola ki? Okuwagira General Muhoozi kirekawa relationship yo ne president wo Mwami Kyagulanyi? President wange wa party ye nga Honorable Kyagulanyi Sentamu sigambye nti simwagala era simulabawo, naye ku level ey'obwa president endowooza yange ekwatagana nnyo ne General Muhoozi Kainerugaba. Tekwatagana na Mwami Kyagulanyi? Nedda, awo tetukwataganawo. Lwaki? Tusobola okukwatagana mu birala naye awo tetugenda kola ki? Temujja kukwatagana. Lwaki temukwatagana naye nenga mu 2020 mwakwatagana era n'omuwagira? Bwe tubeera mu mbeera y'ebyobufuzi, jukira this is a free political ground. Nti buli omu the best competitor takes it all. Nti omuntu bwajja bwe ndabayo omuntu asinga ku gwe mbadde ndowooza nti yasinga, mba mwewuusa nnyo obutabuukira oli asinga ku ono ate nensigala kwatakola ki? Okay. Kuba mbanga ayagala ate okuddamu era ngwe. Okay. So njagala transition era nafunye best striker. Tujja kujja ku best striker kiriza ali ku radio phone radio 7 soke tuulize ku Mwami Cosmas Byaruhanga asente wa district ye Masinde. Mwami Byaruhanga. Yes sebo. Lwaki MK? Because already mwina Mwami Museveni oliwa NRM okuva Masinde ngoze ku press briefing ya General Muhoozi kiraga obukulu bw'ensonga eno. Lwaki? Otyo muno mutekaniza wa program okubanza n'okubanza nkwetaaga abantu batwetegereze kurungi aba PLU. Uganda tuli multi-party system kandi tuyina a legitimate government ekwebemberwa President Museveni. Betu kandi nkonda tuikirize nti ekiro kimu Uganda erigenda mu maiso President Museveni ataro. Icho aba PLU wire buno tukuserura karuru ka Muhoozi tituli mu campaign tukuserura karuru ka General Muhoozi kyonka tukwetekaniriza
abakuba tukwetaaga ekintu kiije kitutwale kigwe bugwi tutetekaniize tukurora omumaiso tukurora hara nk'okutukurora PLO nk'oku batugambiire kandi nakyo nk'okutukwikiriza teri pate ngurundi yaba NRM bonka kyonka ekutwara abantu boona abakwikiriza mu ideology ya patriotism. Omuntu wa Uganda wakuba oli patriotic noyenda obusinge noyenda enkoragana enungi noyenda Uganda egenda mu maiso noyenda enkurakurana atakwenda obulemu weena kutangirwa mu kitebe kino. So ati nyewe nk'omukuru entebe ya Masindi nyesange ningwa mu kiti kino ndi patriotic nkogamba nkugondeze ensi yange nkwenda obusinge nkwenda bakubaho kuhinduka mu government hataba hakavuyo kona kubeko obusinge nuko Uganda yaite sobole kurakurana egendo maiso nikyo kurangu ninduga Masindi ninja ninyeteraniza hali ekitebe kyaite kibaire kya MK movement hawire buno ekiri embracing ekiri more broader akwa buli kibaire kiri kintu ekiri very simple MK meaning Muhoozi Kainerugaba General Muhoozi Kainerugaba and nothing else betu hati ibara erikitungere kya lero kinu nkogamba kutongozebwa nikietebwa Patriotic League of Uganda okulula kimungu hati wire buno kiri kintu kikulemera muno kandi kikwata buli muntu wena wa Uganda. Njakuda chair oyo ye mwami Cosmas Byaruhanga Central District ya Masindi Munna PLU kati osigadde kyali wa NRM wa NRM kandi icho as per today tugenda mbwebembezi wekitebe kyatu kya NRM ina structure zayo kurungi tuina Central Executive Committee niye tuhereza direction obikwika mukukoma ijweri tukyaino mutego gamba General Yoweri Kaguta Museveni sigara ku main betu kakuba Central Executive Committee gamba bwire bunu General Museveni akuchwa mukuhumura bwangu tutukubanza ati kandi kuburabura nko ku Uganda tuyikaire ntuburabura kandi tutandike kuserura president kandi tutandike kugenda nkaha tutandike mbutabangu ko tukuswitchinga buswitchinga PLO ine tandikirawo. Okay, wabale nyo chair Cosmas Byaruhanga Central District ya Masindi. Honorable Twaha Kagabo Munna yamba honorable Nomzinda Logo Munna Bukoto South na yamaze okupiranga atwegatako ku radio eno olunako olwalero kakubuze konkolensi mizije tutandikirawo Dr. Twaha Kagabo honorable so Esebo wange abatuuliriza balamusizaako mbebaza emirimu gye mukoze abafunye ebirungi mbebalizaako Mukama Katonda ate abafunye okugezesebwa okwenjawulo ekyo nakyo tukimanyi nti era magaba maanyi ga Katonda mube banywevu kuba kutugezesa mube temuteseetuka Mukama bwatyo bwakola ebibye. Well, njagadde okwanjula proudly nga member wa National Unity Platform. Yes, sebo. Ngende maaso? Yes, sebo. With pride? Yes, sebo. Ndi member wa National Unity Platform legally, constitutionally. Era bobo njanjudde nga omubaka wa National Unity Platform omuwagizi wa MK movement olwaleero efunyeeko ekyenjawulo neegattako okutongoza ekibiina ekya Patriotic League of Uganda ayagaliza NRM ebirungi ne bannayuganda okutwaliza awamu. Ebyo tebikontana? Tebiina bikontanira ddala. N'obutekkiririza mu kyokkiririzaamu at least ekyo nkimanyi n'obutekkiriza nti eyagaliza NRM ebirungi n'obutekkiriza nti mpagizi ya General Muhoozi Kainerugaba nuupu bino byonna byogere tebikkiriza. Anti kati nuupu ekyo kibiina n'ekibiina kikolebwa abantu ate abantu buli lwe bakuŋŋaana babaako n'enjowooza ez'enjawulo ne bakkiriziganya. Nkuzeeko emabega katono ku inception ya people power bwe twali twakafuna people power mu 18 awo. People power as a movement yawagirwa aba NRM zijukira ba Honorable Mbatekamu bajjukira aba DP abasuubi abamaliriza ddala ne ba driftingira ddala ne bayingira mu National Unity Platform abo bajjukira bulungi abeefuddukisi n'abalala bangi. So bannayuganda beetaaga kumanya enjawulo eri wakati w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri registered nga PLO y'olwaleero n'ekisinde
Nuupu yo luli bwe yali eyaniriza abantu abo nga teyayinaako objection nti mwe mutuwagidde as a people power movement olwa ideologies etuyina ne sentiments. N'olwekyo ebintu ebyo byanjawulo, nze nga Dr. Kagabo Twaha as a patriot of the nation nzikiririza nti siinaawo teeka contravention yonna gye mba menye. Tekikuleetera buzibu mu kibiina kyo? Tekirina buzibu bwe kindeetera. Ngera luli aba Nuupu aba people power bwe bataakiraba nti aba NRM DP n'ebirala. So you know standards zibe tetukyusa goolo tetukyusa posts. Bwe kibabeerawo ekibedde goolo zisigala nga zezimu era tekiyina. Ekyandibadde ng'ekizibu obutabuza abaana baffe abasoma political science n'abalala. You know nga bwe mugamba nti politics muzannyo, njagala eyo nti analogy era mugitambulize ddala mugifronting nga bulungi nti eky'omutawaana kwe kubeera nti essaawa zino ndi subscriber owa PRU, sinnabeera subscriber wa PRU, wabula nze ndi muwagizi wa MK movement ya patriot. Bwana Kungu n'abatuuliza, omuntu eyalwana mu lutalo si kyangu nnyo kwagala mwana we ayingire ebyamasasi n'entalo. Era eyo y'emu ku njawulo gy'olabirako nti President Museveni wanjawulo. N'akwata omwana we n'amuyingiza mu ebyo n'asoma amagye. Abasinga bwe basoma amagye gabeera perfunctory ceremonial, naye n'amuwa n'obuvunaanyizibwa n'agenda ku front lines. Bw'oba ojjukirako bulungi nga balwanyisa abayeekera baali eno mu Eastern, n'abeera ku forward front nga yaliidinga okulwanagana okwo, era aliidinze okulwanagana n'abayeekera okw'enjawulo. Ekyo ne kikulaga nti nga taata patriot ate n'omwana yennyini patriot. Patriot mu Luganda oba keeka ki? Omuntu mwoyo gwa ggwanga. Mwoyo gwa ggwanga. Kakati General Museveni patriot. General Muhoozi patriot. Okay. Kakati naye bwe yatandika mu kuweereza kwe asanze okusoomoozebwa kungi nti abantu baayogera ebigambo bingi nti ate omwana we ate amukola kino ateetegese bino akola bino. Kusingira ddde mu bannamuule mwe mbadde nga mu broaching embeera eyo. N'atuuka n'aga nti naye nsobolera eddala okutuukiriza ekintu kino. N'afuluma emabegaawo n'atuteerawo MK movement. MK movement eyo yagiteekawo naye nga eyitiramu okutuusa obuvunaanyizibwa President w'eggwanga yamukwasa ng'omuwabuzi ow'enjawulo mu bikwekweto eby'enjawulo mu ggwanga. Era abadde atambuza balaza ez'enjawulo. Balaza ezo nga President afuniramu feedback eya service delivery, unemployment in the youth, corruption, okay, ne steady leadership. Nga kiki ekiganye kuba abadde akugamba ebiseera ebisinga nti lwaki mwakola kino n'ebirala, era akikoze mumulabyeko mu mbeera y'enguudo ng'atuuseewo ti bino twalabako abantu b'ente eyo mwaggulu n'ebirala omulimu n'agukola. Kakati olwaleero nasalawo MK movement one feedback gye yafuna ti MK movement waliwo gap nnene. Uganda eno abatuuliriza nti yemu ku nsi ezirina population ento, bw'otunula kye bayita population pyramid, eyaffe nga zinnyo wansi. Kakati abantu abo balimu ekizibu nti abasinga tebalina mirimu, era kisooka ku bwavu nti baavu, tebalina mirimu, basomye naye somehow babadde maligned nga bw'olaba ne ba political actors ababaddewo emabega. Abavubuka bangi obasanze nga babagamba nti eyatwala ssente zammwe ye president ani? Ye President Museveni. Eyatwala ssente zo ye Kungu, mulinde bwoti, mukole bwe muti ne bwe muti. So mu mbeera ey'okuliberatinga abantu abo okubanunula, MK movement ebaddewo ng'elinkinga between the omuto n'omuki n'omukulu. Era kyovula nti Mzee Museveni yasigalawo ng'aga nti nze jjajja wendi naye n'ono nga bw'atambula awulira ekiriwo. Kakati olwaleero kwe kutongoza ekibiina ekya Patriotic League of Uganda. Akagambo ako patriotic tekazze nkujjiddeyo ekinyusi, tekazze tebaakeekanze bweka, tebadde kopandiki pesti obanga bwalaba ebibiina ebirala bwe byajjamu mu 2018-19 nti akyusa wano kyusa wano tuguze ekikyo. Kabaddemu okwegendereza ebigambo bye tukozesa. So kino kibiina kya byabufuzi? Kibiina kya byabufuzi kino ekigatta abantu bonna
mu umbrellas ez'enjawulo wajova as long as you believe you a patriot of Uganda kubanga ekiriwo bwana kungu kirizo obagaane eggwanga lino ffe tubadde bato ne bw'otunuulira mu early 70s nti eggwanga lyabeera mu buzibu n'obeera ng'owafunako abakulembeze ab'essaawa ab'olunaku ab'emyezi n'ebirala eggwanga ne libeera mu turbulence era bajjajja baffe baakula batugamba nti mmwe baana mmwe mwogera naye mwogera tembikola ki tembimanyi kakati essaawa eno etuuse nga bwe bagamba Mswahili agamba kila kinacho mwanzo lazima kiwe na mwisho nti buli ekiina entandikwa kiteekwa okubeera n'enkomerero. Essaawa zino twalaba Muzeeyi Museveni yajja ne NRM ne tuyamba okulaba nti eggwanga etuwa stability eyo kyova olaba nti bw'olaba development indices zonna okujjako nga tewasoma toyagala kubelievingira mu facts. That's why it is very hard to sit on paper ne mukubaganya ebirowoozo n'owangula ki Muzeeyi Museveni. Kakati eggwanga listabilizes buli index yonna gy'olaba ekulaga nti we have an upward trend graph egenda waggulu. Kakati naye watuuse ekiseera nti twagala tetwagala Muzeeyi Museveni ateekwa okukola ki okuwummula. Kakati twagala transformation okukyusa obuyinza mu mbeera ate tatuleetera kutuzza mabega jeopardy. Era waliwo abalala abagezi bagamba nti obuwanguzi obutaliiko musika tebuba bununuzi. Ndamutuulire. Obuwanguzi obutaliiko musika tebuba bununuzi. Success without succession is not revolutionary. Kakati mu mbeera eyo nga bwe tulaba nti tuteekateeka era ekibiina kino ekya PRU mu embeera eyo gye tugala obuyinza bukyuke mu ggwanga mu mbeera y'emirembe nga tewali musaayi guyise teri kizimbe kikubiddwa bbomu teri ki tusobole okugattako obugasi nga tetwawudde nga mulinga abapromoting omuntu General MK as opposed mu promoting ideas. The fact must amazima gabeera mazima. Omanyi njagala ntegeeza abatuwuliriza waliwo kye bayita fact. Fact kwe kuwa information nga teriimu emotion. Maama wo n'owanga ani asinga obuwanvu nawankubadde maama wange nenkuga nti maama wo muki muwanvu. That is a fact. Kakati essaawa zino omuntu gwe tulaba aliwo asobola otutuusa mu transformation eyo gye nkugambye eyina characteristics ezo teri mu kuyiwa musaayi teri mu kukola ki n'okeera bukeezi ku makya nga bw'oli oba mu kawungeezi kiki ekibadde nti president akoze eki akyuse. General Muhoozi Kainerugaba. Honorable Lwanga bw'ova ku mwami Museveni atuvuze emyaka egigenda okuwera 4 n'oleeta mutabani we oba okoze enjawulo ki? Okusookera ddala njagala nnyo tujjewo ekigambo ky'okugamba nti tuleeta mutabani wa President Museveni. Kiri ekya nature tetusobola kinenyeza General Muhoozi okuzaalibwa ani President. Kubeera naye mu kumuzaala yali tamanyi nti taatawo oba alibeera ki alibeera President. Wabula nze kyenjagala okusookera ddala njagala okwebaza President Museveni enkuza gy'akozezaamu abaana be. Bwana kungu n'abatuwuliriza ffe tutambudde mu bantu naye empisa Muhoozi gy'ayina nze olaba nze am just a mere MP naye abaana bange gye basomera ssebo bamutawuhana tebasoboka. Tata member parliament nina n'owa P6 yali ayuza ebitabo nga tasoma takola ki bwe namuwa ebiriko ekifaananyi kyange yabiranga essomero lyonna n'abalaga nti taata wange ki bw'otunuulira General MK nze nga kyensoose okugamba nti bwe nali sinaba kusisinkana Muhoozi nayina ekifaananyi kirala nnyo era we najja belief egamba nti kibi nnyo okwogera ebyensimattu ku muntu gw'otamanyi gw'otalabangako gw'otabeerangako naye. So President Museveni njagala omwebaza enkuza gye yakuzaamu General Muhoozi. Kanjogere ku General Muhoozi kuba gwe mmanyi gwe naalabyeko ba patience baani sibasisinkanangako. Ekyokubiri njagala okwebaza General Muhoozi ng'omuntu nti ebbanga lyonna lyakoledde omwoyo gw'eggwanga nga tasiimibwa n'okuvuma kwavumiddwa
is always been silent, tayina gwakoze eki. Jeno Muhoozi olwokuba nti ayina omutima ogwagala Uganda, fe ababadde bamuvuma, ababadde batamusiima byakoze, fe tumusikiriza okujja mu politics, gwalowooza nti wano we banaamulabira ne basiima loolu ye gyawaddeyo nga giki eri Uganda. So nze nkirabanga kyabwewusa nnyo era kyabutaliimu okunenya Muhoozi okuwaayo effort ye ku kuzimba Uganda empya. Uganda si ya Museveni yekka, si ya ba political players betuyinawo, wabula yaba na Uganda fenna. Era ne Jeno Muhoozi naye tayina teeka lyabamenye bwawaayo bwe yeewaayo n'agamba nti nange kukwongera ku mumuli gwa Uganda kwendi era nesoboddeyo nkoze eki. Waliwo kino kinaba kyabusika because kyekibuuzo kirala kivuddeyo nnyo mu bantu nti Uganda si Bwakabaka, Buganda si bya omukama, Uganda gwanga. Kungu njagala tukkiriziganye nze naawe bw'osusa emyaka 3 oba tokyayina wonenyeza famire yo oba bazadde bo nti be baavaako ekizibu ekikola ki wabula gwobeera ekizibu essaawa ensonso nze Adam Kongo na Honorable Jimmy Rwanga, Honorable Twaha Kagabo ne Mwami Cosmas Byaruhanga kuva Masindi. Tukyasuubira Honorable Mawanda tanaba kunzira nenga nalabi yakonfirmiza nti jakuba naffe tukyamulinda tugenda paka saawa 2. Ayina kyobuuza kyoteesoba kyobula message teku 0755 0M2505 kasina genda Honorable Cosmas. Yes. Obuuzizzaawo nti waliwo abeemulugunya ne bagamba nti bino bya busika okifulazinza otya? Bino si bya nti okulembera eggwanga si Bwakabaka, si bwansikirano. Nsaba okutegeeza abantu abatuwuliriza mwenna n'omuntu yenna ayina ekibuuzo ekifaanana bwe kityo nti Obwakabaka batikkira butikkizi muntu. Era nali muto nnyo n'endaba Ssaabasajja Kabaka nga bamutikkira Naggalabi. Naye kaakati bino bye tuliko ebya MK okubeera pulezidenti era olabye nti ayita mu makubo amatuufu agali justifiable nti ajja kujja ng'atambula ayita mu buli muntu ekiseera bwe aguddewo ekibiina kye mu butongole. Ajja kuyita mu bantu kinnoomu ng'abalala bwe babadde bakola abazannya ebyobufuzi abalala bonna nga taata we naye bw'abadde akola ajje ng'abasaba obuyinza nga naffe bwe twakola ffe ba MP ne tugenda ne tusaba abantu obuki kuba obuyinza buli muki bantu era akaseera ajja kujja akabasa singa kibadde nti kutikkira butikkizi era bino byonna sitwandikoze eki twandikedde ku makya President Museveni n'aga nti omwana wange Wuuno ye president tumutikkidde. Oba njagala okuwa ekyokulabirako olwaleero wano mu Bwakabaka bwabuffe wano tuyina omulangira naye olaba bwe muba muwandiikako akagambo nti omulangira alinze eki Namulondo naye si bino si bwe kiri. Ono ajja kujja akaseera nga katuuse asaba akalulu ekyo kyawulira ddala ebyensikirano ku active politics. Okay, brother chair Bunyoro Jova kyekimu ku bitundu bya Uganda abantu abaavuko mu bitundu bya Uganda Mwami Museveni mu kulembeza emyaka gigenda kuwera 4. Bw'oleeta mutabani we, okay, bw'oleeta omuwabuzi we kale Jeno Muhoozi oba toyagala mbeera ye mwesigale nga yeeriwo, are you cognizant of the situation your people are going through? People thought maybe wali baddewo enkyukakyuka. Ekyo kubanza n'okubanza Winyoro n'obutrava tuli bannaku baitu talinisho abakusembayo nakyo tulina batukira mu kuba ukurungi tukukira bakaramoja tukira balango tukira bacholi bokwanora mu poverty indicators abakoba iche tuli 16% abantu abali below poverty line. Baite kimbanya nda kubaza henyuma aho nikeki ogamba ngo President Museveni hatolete mutabani General Kainerugaba alenya ukana
bussaho omuntu akusobola kwekulembera obwebembezi bwebukaisana obwomuntu ondi gonze muli barongo isingoma na katu isingoma wakwija mu ntebe akora ebye na katu wakwija kora ebye General Muhoozi kyo abakitu ku murango no wakusobora one uwe akulire mu government eino busobozi ya General Museveni hate ebintu byakurora ebitala 100% nibyakuja kufocusingaho foundation already isagi kozereira ebintu ebitukurora Uganda nambale rugire tugirolera kimu na ambali hati tuli bunyoro yokubaza hegyo tiyaisanaga nko kweri hati hawire buno bunyoro tuli haraira muno tukyali bunyoro yeira ya 1980s nambali president Museveni yaizire teri bunyoro ya bote 1 yo bote 2 teri bunyoro ya mini nambali kinyare kabeta kukora e collapsingire nambali ene bunyoro limpyaka kyonka tukugamba ntika kuba abaho mwebembezi kukira kugesinga kukira kutandika kutaliba na kugezesa try and error kandi tumanyire ngu General Muhoozi akolereire enseno ise yakore enseno kandi ntumurora ntiwe agenda onule kurora hale bintu ebya NRM etaterekereze abo kwe bintu ebiroho ke kubanza tali NRM bizaire yonga for instance ojagamba tali emirimu kike kiresere butaba emirimu abo kuba population nyingi esomere buli bokore kirungi kizare kibi aiziraune kibi abantu basomere munuira buli emirimu yarawo kwa abantu bakabatasomere warugwaga mu S4 no gerano foka musomesa primary teacher but what's the quality of a teacher wa P4 beto twina ba professionals abasomere nike emirimu etaro abo kwa abantu basomere muno omulembe gwa Museveni twina population bakuzara bana tibakyafa muno hati nikyo kura population yaitu 80% bona bali below 30 nyebundi mutaxi ndi batira umuntu omunyenka ali above 50 kwa nyo hati ndi 54 niko gambe bintu ebirungi bya NRM ekozere nibye biresere kandi zitukweta hatinka challenges and which general now Muhoozi because of that consistency and being in this country and working for the country and being patriotic nuwe akuja kubana atakolinga ebintu ebi kukira kuleta president muyaka akuja kuoverturninga everything akaturninga all the tables upside down then we go back to square zero you know whenever you change leadership buli muntu aenda kusambira what if ekibina kyo kireta omuntu omulala brother because ekibina kyo tekinasalawo kwani ajwa maybe okukikwatira bendera mu 2026 oba 2031 wonna what if kisalawo kuleta omuntu omulala onalekawo candidate w'ekibina kyo n'ogenda ne General Muhoozi already gwolaze allegiance hate kingonza kuhakana tiharoho mulingo gwona General Muhoozi akusobora kwemera na General Museveni ekyo tikikusoboka nikyo kuraichwe tugama instead of waiting for tomorrow to plan for tomorrow let us plan now for tomorrow baitu icho tulishua NRM bwire bunu niche tuloho kandi tukakomebwa abantu omanya abantu abandi bagana nibagamba nibajoga NRM nibajoga President Museveni but the fact is in President Museveni niwe president we hangali yaitu akakomwa majority abantu tibene kyokoroiro hati kurangu basa government ya bakwa government yete kusorora mu parliament ali abo opposition they are free to talk they are free to prepare themselves hato kurora omukuru Adam ebitebe bindi byo biketekanirizaira nupu eketekanirizaira kutwara obwebembezi erirede eketabaira n'omukaruru hati bwakwija bwakwija PLU akibata kwenda tubazi kandi icho tuli itagiri ya NRM nikugamba naicho batuleke tusobola abantu tubanjulira agenda yaitu bagirole kandi tukura yaitu near the best abakuba ye kuzarwa NRM we have more trust and hope mu PLU kukire kitebe kindi kyona Honorable Lwanga. Yes sir. Obusobozi bwa General Muhoozi bulabira kuki because boyegera ku time experience nti yafuzeke gwanga lino before boganti asobola yagenda consolidating ebyo mutata we byakoze nebipya obusobozi bwopimira kuki General Muhoozi ndoza ekibuuzo ekyo kimbuuziza ngaba naffe bali abalala babadde boogera abatamumanyi naye kati fe abafunye kakisa ne tumunoonyerezaako ne tutegeera General Muhoozi mujaasi yasoma ebyentalo n'okukuuma eggwanga lye tumulabye wano abadde
mu bitundu bya Northern Uganda ng'alwanyisa omuyeekera Koni. N'aveeyo n'agenda mu Teso region, kyakoze akikoze. Aserengese agenze Congo. Bamuwadde obwa Presidential Advisor on Special Operations based on experience. Atambudde okuva mu kudala Commands ko land forces. Yes, commandinze ebintu bingi. Kyo ekyo kya security. Ekyo tali ko question mark yonna. So security wise manyi nti ngenda kufuna president agenda ogenda mu maaso nga nkuuma nga president ono abaddeko bw'abadde ankuuma. Kubanza nyinza okuba sikkiriziganya na President Museveni mu bimu naye ekya security ekyo muwa credit. Ekyokubiri, legitimacy of any government is given by its own people. Abantu bonna abalwanyisa President Museveni n'aba living in denial ne boogera nti nze president nabo baddayo ewaabwe mu bisenge byabwe ne bamanya nti bye twayogedde byansi mattu. President Museveni ye president. General Muhoozi mwana wa President Museveni kitegeeza akulidde mu leadership. Kungu nkuwadde wano ekyokulabirako nti nze mutabani wange saawa eno yeewaana kusomero nti mwana wa MP. Era kitegeeza bw'akomawo ewaka n'awulira nti Honorable Kagabo ankubidde essimu twogera ebyobufuzi naye apiikinga interest. Ate oba omutemi w'ennyama akuza omwana we ng'ayagala amuddire mu bigere bukyagitwale mu maaso.